Was it God yaja nagamba mbukati mwentandise bakolera music on Afrobeat? It was a person yaja nagamba kati this style bagita Afrobeat kati baganda bange style bagita Emogolo. Kati mu style yene Emogolo akagikolamu ennyimba mmeka? Style Emogolo ziri 10 nga Emogolo style Emogolo erimu ennyimba ziringa 12. Muganda chogere nnyo nti Muganda eziri 12. Mmeka ze bamanyiiko ennyo ze wakataako? Ze bamanyiiko kati saa zino Emogolo era bamanyi Emogolo kuba ennyimba ennamba tebazimanyi. Oluyimba olulamba lwe twakata kati waliwo bakabasajja banyuma. Ensigo tugenda gita next week. Waliwo omukono kataba gutemere mu nva z'omusawo. Tulinawo sigula bakabanno. Tulinawo injale. Tulinawo emputtu. Ebisambi by'embuzi. Babirabawo. Ebisambi by'embuzi. Anti bya bbeeyi. Gwe ekisambi ky'embuzi wokisanze nga bakikalirira n'okikwatako obukwasi kiba kya bbeeyi. Tukubemu Emogolo eno. Kati Emogolo zino by the way kati katandikire ku Emogolo kati kantandika okumogolera Emogolo zino nga zitambula kubanga ozoogeddeko ziri 12 kati Emogolo esooka nze ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama ne bakabasajja banyuma iye ndabye ebinyuma ne bakabasajja banyuma pulo eyebere Emogolo esooka kati Emogolo ey'okubiri egamba nti gwe waba akyatataliza buli sikati n'ogifungula osigula bakabanno naye owuwo gwe toyagala bamusigule okyakaza bakabanno kyokka owuwo gwe toyagala bamukyakaze pulo Emogolo ey'okusatu yakubiri kikunanga nti nvaako nga wenzirako katugenda ku Emogolo ey'okusatu Emogolo ey'okusatu egamba nti birumbwe byakamasuka nkutte simanyi kagogwa siri enkola bebi mmanyi okukyanga omuti ngunyenya nenguyuza nenjiwa ebibala ndeeteramu n'akakoola pulo eyakusatu eyokuna nze wenna wakumwana ne mama we nangamba nti ayagala laba ne momogolera ku mama ate senga najja nansaba oyo ye ne muwa awo mba nkyawasenga nejjajja najja ng'azunga oyo naleeta muggo abakadde musabiriza biki bye mutalyangako ye mwatubeerera kipulo eyakumeka eyakuna tukomaawo ndowooza eyokutaano njagala tulye ffene katulye ffene nga wetuzannyisa ensigo tulye ffene katulye ffene nga wetwekuba ensigo tulidde ffene yo katulye ffene nga wetuzannyisa ensigo tulye ffene nga wetwekuba ensigo pulo webale kati kambuzeemu Emogolo eno egenda kukoma ddi? Emogolo nti ebadde ku yakutaano kati waliwo n'ey'omukaaga eyo nga mwemola injale ne bw'aba mukyala wakiri bamulonda ku bbala babalonda ebbala injale nga zibazunza tubasanga ku buloogi eyo ng'empale zibazimbye pulo webale Emogolo ya mukaga Emogolo nyingi nkuwa endala mpayo ey'omusanvu ey'omusanvu yino tubatuusa gye balaga ate olumala ne batulangira emputtu ffe bataala limu mbutuli bamputtu batuvugisa ettumbi ate olumala ne batulamuza ennyondo ffe bataala limu munnange ffe tusasulwa nnyondo batukuba ennyondo ababoda babakuba ennyondo pulo akayimba konna akajja ku baboda abo nga baŋŋamba naye ujja okulya akayimba k'ennyondo nga zisusse kati neŋŋamba abantu bana nti beefuula abantu balamu omuntu ajja nga mubi neyefuula omuntu wa bulijjo ntwala akwali biki biki ate namala namugijika ennyondo kati Emogolo naye weeri Emogolo nnyingi mwana wa mama tuyinza zimalayo inspiration eno mu baana ba ghetto ogenda tuusa otya message yo eri abaana ba ghetto bano okulaba muno babeera inspired by gwe kyokola Emogolo zino okulaba muno ate zibaako nawo gye zibateeka right now katonda amanyi nti message yange enjawulo right now egezaako okunzigulirawo ekkubo emanyisa erinnya Rikodera etandise otambula ku kitimba ng'eyita mu Emogolo but this thing
may change nekiva mu Mogolo nchidda mu message cause enyimba gye ziri ezakabi wano Mogolo just tubadde tujamingamu nti omuyimbi ne baba muyimbi nga yakatuuka ku stage asooka n'abakubamu ebintu tunakyankalanyamu n'amaana adda ku serious business kati record Ella is to set up himself okudda ku business yaddala ne ttiimu ye nga tuyimba ennyimba endala kati ate eziriwo emyoyo kuba tulina ennyimba kati nga Ssuubi ennyimba nnyingi oluyimba lwa Ssuubi lwamaanyi because so many people ayinza okulowooza mbuno oli ku Mogolo zokka tolinayo that message eri ghetto youth ate nga ava mu ghetto message weeri kati omuntu ngono omuwa message olina sooka mufuula happy okusobola okuba nga asobola okufuna obulungi by'omugamba n'abitegeera otherwise obimugamba nga ali mu nnaku abatajja bikwata kati kana kayimba bakayita Ssuubi njogera oba tutandika olwo n'obyagala chorus yokka tuwe mu chorus abasinga kati chorus egamba nti njogera ku Ssuubi njogera ku Ssuubi njogera ku Ssuubi leero njogera ku Ssuubi njogera ku Ssuubi wezzeemu essuubi eri Ssuubi ekintu Ssuubi kyannamaddala ggwe wamma njogera ku Ssuubi njogera ku Ssuubi wezzeemu essuubi eyo kolansi ya Ssuubi yamani pulo kati nga twagala okumaliriza abasinga batera okuba nga balina bwe basuubira okweraba mu bbanga eritali lya wala nnyo gwe nga record Ella ng'oggyeko biri byonna by'oyiseemu kyakuyiga ki ky'oyizeemu era weeraba wa mu bbanga eritali lya wala mu byendabyo byonna bibaddewo naye already kino kyo sigamba nti mbadde nakakiiga ko already mbadde nkimanyi nti mu music industry abenkokola abafitinya abafiisi gye bali bangi n'ebiseera ebisinga ffe amaaso gaffe tetugateeka ku abo tugateeka ku ekyo kye tulina okukola wadde nga bye bakola ebiseera ebimu bitukuba ne bitumenya enkizi ne batukuba amakuuli gatuluma naye tekitugaana kugenda mu maaso mutukuba naye amazima gali nti temusobola tusuula wansi lwa nsonga kati oludde tubadde wansi nga twebase ne tuyimuka kati ne wonziza wansi namba ngenda kuddamu nnyimuka oba omala biseera si mu bubi kati kyenjizeemu nti enkokola zo weziri ate zaddala zisinga kuziri zembadde nze ndowooza nti mmanyi n'ekirala kyenjize nti bw'owa Katonda time naye akuwa time abasinga dde bagamba muno nga ovudde ku ndabika bagamba muno ebintu bino ebyenjagana ebiki engeri gye badde mu ghetto biyinza okukulemesa okutuuka okufuna ekigende to reach your goal okyogerako kino ekyenjagana ebiragalalagala record Ella asika ku muti ekyenjagana ebiragalalagala kituufu record Ella abadde in the past like 1 week back kuba kati toseeka muganda wange bino bya ddala owa kamera yazose n'okunzeza 1 week back record Ella kyogere nnyo nti abadde anyookamu record Ella naye nga si nnyo naye nga anyookamu naye kibadde kisinziira ku bifo ebimu ebiseera ebisinga kati saa zino sanze ku Monster Studios olina gwosanzeewo anyooka tewali anyooka so ekiri kati kitegeeza nti ebintu ebyo nabivuddemu I wanna live a new life I wanna live njala ndivingeko ku bulamu bw'abasita nga si bwa kudestroyinga myself nga bwagenda mu maaso naye era still neetaaga abantu abagezi abobongera okunkwatirako okusobola okunyweza embeera eyo kuba si nnyangu kale kati gye weeraba mu maaso nga tumaliriza gye weeraba mu maaso kifaananyi ki kyobeerawo nga record Ella ng'otutudde wano oba bw'otuba mu studio bw'oti n'okubamu ekifaananyi kye eky'omu maaso olaba record Ella myaka 5, 10, 20 ali luddawa atuuseewa era biki byakoze mukama singa banyongedde omukono ogw'amaanyi n'ansaasira n'ab'enkokola ne bakkakkanamuuko record Ella nsuubira mu myaka ogambye emyaka emeka tugambe nga 5, 10, 20 myaka 2 tandike n'etaano myaka 2 nga mangi record Ella myaka 5 okuva wano agenda kubeera city icon si city icon one city icon Kampala city wabula njala abeere cities icon okitegeera nga bwogenda kettake Istanbul record Ella ku bipande waggulu gyali bamutimbye agenda kikuba nga bwogendako boda mu Africa n'ogendako Nigeria South Africa awenda ba record Ella ow'essaawa zino kuba right now ntambulira mu makuba matuufu kankyogerewo ntyo even though nti nyinza okuba nga sinnatereeza mbeera ya bulamu tuza gundi gye njagalako naye n'ebinyiga omutima bikyali bingi neera ne Katonda waali true obaka obusembayo eri ghetto youth obaka obusembayo eri ghetto youth nywera like noonya ekkubo lyo bw'oba oyagala kubeera nga record Ella Butidde tokola byakola okitegedde neekola like
mwagaleko ekyo ekisinga okuba ekyakabi cause mwana abantu batujajinga mu ngeri nyingi byokola bimunyumira ate nadda ku busada olikodera kuba obusada asimaya biki fine byabagamba biba bituufu naye totunulira ekyo kya busada gwe tunulira kyonjagalako yaman tunulira ekyo kyonjagalako ffenna tukulakulane kale bwatyo babadde record era Butidde tujja kwatongera okumuleeta kabulaza abeere nga tuwogerayogeramu tulaba music we bwatambula gwayagala music we abamukusange ku social media ku YouTube yaman YouTube eri record ela owandika record ya bulijjo no spacing anotekawo ELAH ela then notekawo Butidde record ela Butidde so ano musana ku Lakeste Music LBK Lakeste Music LBK yo etegeeza Lubabu Kamasu then ne Butidde yekibiina Lakeste Music yange ng'omuntu record ela Butidde Facebook account yange ya record ela ya ELAH bajingiramu ne bagicyankalanya kati ELAH wakati awo nenjijjawo nentekawo ERA era nga ebiseera ebisinga n'abaana abambeererako ebiseera mu social media zange nga bazitambuza mpolampola esaawa zonna wonna n'abanzirukanyiza ebitimba naye nga oli tekibaddewo city icon kati right now Kampala nambemu Kampala si mu bubi banne temukifuna bubi ate kiba serious tumwenyeemu ebyaddala nambemu Kampala baganda bange mumwenyeemu nga temuseka bino ebiti abula nga musekera ddanga omusajja ono temuseka magye mu lukufu ensigo egenda batulamu bakabasajja banyuma bamaze obatulamu abasensereyo si mu bubi kyogere nyo si mu bubi video nani yagikoze era wataddemu sente meka video eno Kaspat Rispat video yabadde yakweyiya tewabadde nnyo sente Rispat Kaspat nanyambako awo MC Fish ensigo Madi Fox big up on yourself bachali bange bangi bageto ne bambeereramu video negwa bane video byadde yabadde mbagagga era tobere noloza munatade mu record era sente za video simu bubi manyo abasajja babeereyo sebo ne bafuna ziranka ku record era nga te record era mwana bombo clad nenga simu bubi namwe muvimbemu ewere no gamba abantu bandeka chance muvimbemu abaga record era video bebagikoze nenga Kaspat Rispat yagikoze Derek Magic producer natekamu amanyi iPro Media nena abera wao mwana nena atekamu vibe nenga Rispat Kaspat Films yakoze video yabakabasajja banyuma era kati ekikuba kale mumulindire mugende ku social media zenga wabagambye ate nafe wano nyini ku Save Jazz mu subscribing embadde ne omukulu Lawrence yabeera ku kamera emabega nokulamu nakwata ebifaananyi nga bino tusinzidde ku Monster Records enyanama tugenda kuba tukwatagana olunaku olwa tujja kuba tubaleetera record era yongera obanyumiza ku mboozi y'obulamu bwe kuba tulina story nyingi etubuusa wakati naye nga wabasuubiza nja kuba nyongera obulekano kabagambe waliwo oluyimba olupya olujja baluyita Technology outer Monster Studios Dr. Pina Ndede kyogera nnyo Dr. Pina Ndede naye gwe kansoke nkubuuzemu ekibuuzo manyi omwaka omuliro gwaka ku Monster omuliro guli mu kwaka ku Monster muganda wange Technology afuuse Technology era singa tubadde tuli mu studio mundu badde ojja kulya ku Technology owulire kyenjogezaako okwogera Technology naye ajja alimu ebigambo bino wammanga abaana baava ku analog mbu badda ku digital tebakyekubya butaba mbu bo beekubya kemiko babivaako batuula wansi ne bawuliriza riliko kasitamba nga likodi era Butidde nze nkutte Michael ulira bagamba babiko wadda babivaako mwana wa mama kale wetu tubadde bye bye